Alien Skin weewaana nnyo nti obadde okuba endongo n'ofuna ssente. Nze mpanya ekitiibwa omuntu Mukama gw'asitudde. Alien Skin obadde oyimbira miliyoni emu mu emitwalo 2, obadde oyimbira emitwalo 67. Olunaku lwe nafuna ekirowoozo kiwali toyina ne nkutwala ku Freedom City. Ofuna bulungi? Lwe lunaku lwe walinnya eddaala nakuwa miliyoni 15 z'otakwatangako. Lwakuba ggwe ng'omusajja ng'omuvubuka waleeberamu empisa zeezo ez'obutawa abantu bitiibwa naye sijja kunenya bw'ati Mukama bwe yakutonda. Osobola okubeerawo mu bulamu bwo wadde n'oba nga gw'osemberayo ddala obutategeera n'ogamba nti Abitex talina kye yakugattako. Osobola okuvaayo n'ogamba nti Abitex talina kye yakugattako mu kalya ya music. Nze sina kye nakugattako. Wangattako ki? Ku bivulu byonna bye ntegese enkuuka ebeeramu abantu emitwalo 67 n'entegeka amasaza n'entegeka nakivubo n'entegeka ebivulu byonna ekivulu kyo ddala bw'okakasa olina kye wangattako ki? Mwogera amazima nze okutegeka Freedom City kuba ebintu bye nkola. Kati kola bw'oti bino si byakwerumiriza kuba tuli bafumbo. Ngenda kusaba ekintu kimu. Anko Abitex sigala mu nkuuka. Nze kigenda okusaba. Buli mwasi buli omu buli mbuzi adde ku nkondo ya. Kyenjagala okugamba nze Alien Skin. Kyenjagala okugamba nze sikeerangako nkya neegomba kutegeka. Mpulirizaako. Promota yenna w'abeera aba alina okubala ekintu ekitwendinga. Kati Abitex nali nkwegombeko okutegekako. Kati nze nakunoonyaako ntegeke mwana. Abitex simanyi ate njalo okugamba bwe tuba nga twatula mu business ne tutula tukole business lwaki weefuula gw'omulimu gw'okwefuula gukula mulimu gwa mutwe. Njagala ombuulire endagaano gye namenye ku nkwakyo yabadde endagaano ki? Sente ziriwa? Namenye endagaano ki olwokosezeemu nkwakyo festival? Sente ziriwa? Nagamba zikuwa ddi? Nagamba zikuwa ddi? Lunaku kiro nakugamba zikuwa twagala sente. Bwe Kabata sirika bino ebintu bya sente togibisa. Twagala sente. Kabata. Twagala sente. Kabata sooka osirike bino ebintu bakutegeerako sirikako. Alien Skin namenye endagaano ki okusazaamu nkwakyo festival kubanga sikufunako. Utaleeta sente zo mu budde. Bwe wayogereramu ne buyitamu abantu banamala kugula tiketi zaabwe ate nali wazireeta ddi? Kati oba tomanyi bwe wali olina kuleeta sente zo kitegeeza ndina kuboogera na muntu mukyamu. Kyenjagala nyinza okuba nga kwatanga abayimbi. Gwe sigala ku kirowoozo kyo. Tugende mpolampola Alien Skin. Alien Skin. Mr. Abitex. Alien Skin njagala kugamba ekigambo kino. Njagala kugamba ekigambo kino. Siri nabbi naye bonna agenda mu maaso n'okwefuulira abantu mu ssente zaabwe. Abapromota bonna bazizza mu mabanja. Ab'e Dubai, ab'e Durban, ow'e South Africa tumusabire oboona agendayo bonna obongeza ssente bonna bali mu bizibu. Ab'e Mubende bonna beefuulidde. Kasanda ogaanye okubeefuulira. Naye nkulayirira bagenda kwegatta ojja kubasasula mu nsasula etali nnungi. Alien Skin si gw'osoose okuyimba. Ate ebintu ebyoyimbera si bye biri awo nti bya kitalo. Ate nkubuulira ebintu ebyoyimbera si bye biri awo nti bya kitalo. Ekyo nkikubuulira. Nga mukozesa kana akakisa ngwe mangu ne gwe kyona okumanya twagala ssente. Okategedde. Ate okumanya Alien Skin nze neewunya n'okwewunya Mukama engeri gya kuwaffe. Olaba ogamba nti feva ya Kyagulanyi. Olaba ogamba nti feva ya Kyagulanyi terina kye yakugattako. Feva ya Kyagulanyi nkyogedde ddi. Kabata. Kabata. Omusajja omulaba gwe bayita Alien Skin. Omusajja omulaba gwe bayita Alien Skin. Ekyo nkikugamba nga ngenda kuva ku live. Lekeraawo okujevuna abantu kubanga Alien Skin toli wa kitalo. Lekeraawo okujevuna abantu kubanga toli wa kitalo. Toddamu kujevuna abantu kubanga toli wa kitalo.
abantu ate abantu bawe ssente zaabwe ez'obattidde naye nkugamba ezange zogenda kuzimpa ate nkulayira ogenda kuzimpa mu bubi oba mu bulungi wagala sente nicho nikashi abantu aweeraba wagala sente gwe va muzanyo ogwo wagala sente gwe va muzanyo ogwo